mwenambala musiza nnyo osobola okufuna wotuulatuulawo. I greet you all. You can find a seat. Abali ku TV, KTV nammwe mbalamusiza mwaka enjawulo. Watching us through KTV, I greet you in a special way. Era ne mbaniriza mu service eno mwebale twegattako. And I welcome you in this service. Thank you Ate for mu joining kiseera us. kyekimu nammwe abatuulirirako Kingdom FM. And at the same time, those tuned in Kingdom FM, Mwebale gyegattako. thank you for tuning in. Baako omuntu omulala gwebagulizaako. May you tell someone. Kyekimu ku bijja okulaga ntoli selfish. It's one of the signs that you are not Nti selfish. tuweeyagaliza weka. That you're not selfish. Wama gwe atudde wano. For you instead here, neighbor inalibadde gamba omukwateko mu ngalo ne covid takyatuganya kati muweevingire buweevingizi nga omuteddeko ne kasimayiro ak'ekirokole. I would have told you to shake your neighbor's hand, but because of COVID and its SOPs, we just said that wave to them and smile. Kirimala n'ekiggwa nakyo. It will come to pass. Buli ekirina entandikwa ate kiba n'enkomerero. Whatever has a beginning has an end. Gamba neighbor akulinaanye nti n'ekyo kijja kuggwa. Tell your neighbor that it will come to pass. Mukama yeebazibwe. Amen. N'ekyo kijja kukola ki? It will come bw'oba to olinayo pass. n'ekirala ekikweraliikiriza n'ekyo kijja kuggwa. If you have anything that worries you, it will also come to pass. Ani awulira ngambeko nti amiina. Hallelujah. Gwe buli oli ekikulinyisa pressure n'ekyo kijja kukola kiri? Whenever you hear something that causes your pressure to go high, it Kuba will buli come to an ekiriko end. entandikwa ate kibaako enkomerero. Because whatever has a beginning has an end. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Praise be the name of the Lord. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Praise the Lord. Ngenda kusaba ogende mu Bayibuli yo mu kitabo kya Yokaana essula egenda kuba ya mwenda olwaleero. I'll kindly request you to go in the book of John chapter 9 today. Olugendo lw'okufuuka omuntu omulala. The journey of the transformation into another person. Kama yebazibwe. Amen. Olugendo lw'okufuuka omuntu omulala. The journey of the transformation into another person. Bw'owulira Setaani atandise okuwoloma, If you hear the devil crying, bw'owulira Setaani awoloma ng'omanya nti omukubye akaswanyu. if you hear the devil crying, you know that you have striked. Wali akiwulidde ekyo? Has someone heard that? Bw'owulira nga ng'emizimu gikaaba ng'omanya nti olabika ogikubye. If you hear the demons crying, you know that you have stricken them. Bwe giba teginnakaaba omanya tonnagikuba. If they are not crying, it means you are not hit them yet. Kitegeeza mwategeeragana nagyo, muli mu ndagaano nagyo, mulina covenant oba omukago wakati wo ne dayimooni. It means you are in consent with the demons. Naye bw'owulira emizimu giyomba, But if you hear them quarreling, ng'omanya nti ejjinja ly'okasusse lirabika likubye target. you know that the stone you have thrown, maybe it has hit a target. Hallelujah. Amen. Bw'owulira tegiyomba ng'omanya tolina kye waakoze. If you hear them silent, just know you have done nothing. Naye bw'owulira emizimu giyomba But if you hear them quarreling, ng'omanya nti bw'akasusse envuumuulo, you know that when you striked, Goliaasi wamuyingiza ejjinja mu kyenyi. you were able to hit Goliath in the forehead. Kati abulako mutemako mutwe. You are just remaining to be hid. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Praise the name of the Lord. Amiina. Amen. Genda mu Bayibuli yo Yokaana essula y'omwenda olugero olusooka. We are going into John chapter 9, verse Yesu 1. bwe yali ng'ayita n'alaba omuntu ayazaalibwa nga muzibe w'amaaso. Now, as Jesus was passing by, he saw a man who was born blind. Abayigirizwa be ne bamubuuza nga bagamba nti labbi ani ayayonoona ono oba bazadde be kye kyamuzaazanga muzibe w'amaaso. And his disciples asked him, saying, Rabbi, who sinned among these, this man or his parents? Yesu n'addamu nti ono teyayonoona newankubadde bazadde be naye emirimu gya Katonda girabikire ku ye. Jesus answered, neither has this man sinned nor his parents, but the works of God should be manifested through him. Ffe kitugwanira okukola emirimu gy'oyo ayatutuma obudde nga bukyali misana kubanga ekiro kijja omuntu omwe ataliyinza kukolera n'akatono. I must work the works of him that sent me while it's day, that night cometh when no man can do any work. Bwe mba mu nsi ndi musana gwa nsi. Bwe yamala okwogera bw'atyo n'awanda amalusu ku ttaka n'atabula ettaka ng'alitabuza amalusu n'amusiiga ettaka ku maaso n'amugamba nti genda onaabe mu kidiba kya Siloamu okutegeezebwa kwakyo nti ayatumibwa. As long as I am in the world, I am the light of the world. When he had done spoken so, he spat on the ground and made clay out of the spittle, and he anointed his eyes of the blind man with clay. Awo n'agenda n'anaaba n'akomawo ng'alaba.
He said unto him, Go wash in the pool of Siloam, which by the interpretation sent. He went his way therefore, and washed and came seeing. Awo baliraanwa be n'abo bonna abamanyagananga nabo edda, abamanyagananga naye edda, okay, bwe baamulaba ng'atudde, ngenda ku ludda mu olw'omunaana. Awo baliraanwa be n'abo abaamulabanga edda ng'atudde ng'asabiriza ne bagamba nti si ye wuuyo ayatuulanga, si ye wuuyo ayatuulanga ng'asabiriza. Abalala ne bagamba nti alabika ye wuuyo, abalala ne bagamba nti nedda, naye alabika afaanana naye. Ye n'abagamba nti nze nzuuno. Verse 8. His neighbors and those who had formerly seen him begging asked, Isn't this the same man who used to sit and beg? Some claimed he was, others said no, he only looks like him. But he himself insisted and said, I am the man. Awo bamugamba nti kale amaaso go gazibuka gatya? Ye n'addamu nti omuntu ayitibwa Yesu yatabula ttaka n'ansiiga ku maaso n'aŋŋamba nti genda ku Siloamu onaabe. Awo ne ŋŋenda ne naaba ne nzibula. How then were your eyes opened? They asked. He replied, The man they called Jesus made some mud and put on my eyes. He told me to go to Siloam and wash. So I went and I washed, and then I could see. Mukama yebazibwe nnyo. Praise the Lord. Sikyabawulira Buluganda. Mukama yebazibwe nnyo. Praise the Lord. Olugendo lw'okufuuka omuntu omulala, Under that anointing, I spoke of the journey of transformation into another person. mwe ŋŋenda okwogerera ku maanyi agali mu kussa mu nkola ebyo ebikugambibwa. It is through the same I will speak about the power of putting into action what you've been instructed. Amaanyi ageekwese mu kussa mu nkola ebyo ebikugambiddwa. The power hidden in performing the instructions. Bassebo ne bannyabo, Ladies and gentlemen, tewaliyo maanyi there is no power ng'ago ag'enkanankana agasiŋŋaanibwa mu kussa mu nkola ekigambo kya Katonda. that can be equated into the power which is found in putting in action the word of God. Ensi eno gye mulaba yatondebwa kigambo. The world you see was created through the word. Buli kyolaba ekyakolebwa Katonda yayogeranga bwogezi kigambo. Whatever was created, he just spoke a word. Kigambo kyamuvanga mu kamwa ke nga kigenze n'amaanyi gaakyo nga mizayiro bw'edduka ne kigenda ne kissa mu nkola byakiragidde okussa mu nkola. The word came forth of his mouth like a missile strength and went into put in practice whatever it commanded it. Ekigambo kye kirina amaanyi agatayogerekeka. His word has power which is unimaginable. Tewali akyekwatako n'abeera disappointed. No one can hold on it and is disappointed. Ekigambo kya Katonda kye kyateeka omwana Yesu mu lubuto lwa Mariya. It was the word of God that put Jesus Christ into the womb of Mary. Ekigambo kya Katonda kye kyatonda byonna by'olabako. It was the word of God that formed everything you see. Katonda waakiri aleka okussaamu ebintu ebirala ekitiibwa naye nassaamu ekitiibwa ekigambo kye. God may fail to respect other things but not his word. Banga Bayibuli egamba nti alabirira ekigambo kye okukituukiriza. For the Bible says that he watches over his word to fulfill it. Tosobola kwesiba ku kigambo kya Katonda n'obeera disappointed. You cannot hold on God's word and you are disappointed. Naddala nga Katonda yakyogera. Especially if God said it. Omanyi You know, ekimu ku byenzudde ebbanga lye mmaze nga ndi mulokole. one of the things I've discovered in Christianity, Bayibuli eno nene nnyo, this Bible is too wide. nene ddala, It's wide. era abagyogereramu bawerako. And those who spoke through it, there are many. Eno Bayibuli abagyogereramu bawerako. The people who spoke through this Bible are numerous. Kyemmanyi kye ngenda okwogera kiyinza okusooka okukukanga. What I'm going to say may scare you. May shock you first. It may shock you. Kye ngenda okwogera kiyinza okusooka okukukanga naye nga ge mazima. This may shock you first, but it's the truth. Bayibuli eno Katonda yagyogereramu. Through this Bible, God spoke. Naye ne Setaani yagyogereramu.
Amazingly, even the devil spoke through it. n'abantu bagyogereramu. So men did. Nolwekyo newankubadde nga bayibuli erimu ekigambo kya Katonda, Now, however much there is a word of God in the Bible, naye obeeranga mwegendereza ng'ogisoma but you should be careful while reading it. n'okakasa ddala nti ekyo kye weesibyeko wamma ddala Katonda yakyogera. To make sure that something we are holding on, it was God's word. Kubanga oluusi waliwo ebintu bye tulumiriza Katonda nga si yabyogera. Because there are some things we tell God, but when He never spoke them. Oluusi nga muntu ye yayogera. When it was a man who spoke so. Nakugambye dda, I've told you already. era tekinkwasa nsonyi okukugamba And I'm not ashamed to say nti ne Setaani yennyini eno yagyogereramu, that even the devil himself spoke through the Bible. n'emizimu yennyini yayogereramu. Even demons spoke. Walole gy'agamba, There's a time they say, ozze okutuzikiriza ng'ekiseera kyaffe tekinnatuuka. you've come to destroy us before our time. Ani yali ayogera ebyo? Who was saying so? Ne Setaani yayogereramu. Even the devil had a statement in the Bible. Bw'otaba mwegendeza bayinza okusingana nga weesibye ku kigambo Setaani kye yayogera ng'okyefumbyeko, oyagala kituukirire, oyagala Mukama akikkolere, naye Mukama n'okimubanja n'omugamba Mukama gwe wagamba. Waliwo omulizi gwe nasingana eyo gye twagenda eyo ewala nga yeesibye ku kigambo, akikakkanyeeko, akibuulira abantu, era ng'abayagala bakube n'engalo era bakube n'enduulu. You have to be careful on the statements you hold on to the Bible. You may have hold the statement, but when it was not God who was saying so, but you are demanding God to fulfill the statement in your life, as the one preacher I found who had a statement and he was on the people, wanted the people to follow the statement. Omanye ekigambo kye yali ayogera You know the statement he was saying? kiri wano mu kitabo kya Matayo. It's here in Matthew. Yasoma olunyiriri nga lugamba He read a scripture saying nti bw'onoovunnama n'onsinza, that if you bow and worship me, bino byonna ŋŋenda bikuwa. I'll give you all this. N'agambye abooluganda mulabye amaanyi agali mu kusinza. He said, brethren, do you see the power in worship? Singa tuvunnama ne tumusinza, If we just bow down and worship him, buli kye twetaaga mu bulamu bwe agenda kituwa. whatever we want in life we shall receive. Naye ng'ekigambo kye yali akwotinga ani yakyogera? But the statement he was quoting, who said so? Ani yayogera? Whose statement was that? Abamanyi ku Bayibuli mweka yakyogerera wa? Where? Mu ddungu ng'akola ki? Ng'akema Yesu. Ani? Setaani. Naye oli yasoma waggulu teyatunulayo ne wansi teyatunulayo. Omanyi Bayibuli eriko amateeka gagifuga. Tomala gawamatukira ku kanyiriri n'okasoma wakati gwe n'opakuka nako n'okabulira n'abantu oba ne weegumyagumya nako. Ensoma ya Bayibuli entuufu ne bwe tuba tutendeka abantu mu Bible school kikukakatako bw'oba oyagala kusoma lunyiriri lwakuna ng'onoolutegeera n'olwokusatu lusome, oba kisoboka n'olwokubiri ddayo olusome. Ate bw'okoma wano ku lwokuna teweesiba ku lwakuna lwokka, kirirako ne wansi n'olwokutaano olusome, n'olwomukaaga olusome. Olwojja kutegeera ani yali ayogera, lwaki yali ayogera, yali ayogera ki, yali ategeeza ki. Weewale okukola ensobi. This preacher was clinging on the scripture which was saying that if you bow down and worship me, I'll give you all this. But it was the devil who was saying this in the wilderness while tempting Jesus. You know, even in the Bible, it has rules and principles that if you are to understand the word of God very well, don't just read one scripture, go up before that scripture, read two scripture above, and even go below that scripture, two scripture below, then you will understand who said so and what was the meaning of the scripture. And why did he say so? And why did he say so? Kama yebazibwa buluganda. Amen. Siwulidde Mukama yebazibwe. Praise the Lord. N'olwekyo ebigambo bingi wano biri mu Bayibuli, ebimu ku byo mubisomye ne mubyesibako. Therefore, many statements in the Bible, some of them you've read and you have clinged on them. Katonda n'akutunuulira n'akwewunya ng'omulumiriza ne Mukama gwe wagamba. And God looks at you when you are still so still on Him. that Mukama what you say. Bayibuli egamba. The Bible say God. The Bible say Mukama gwe wagamba. it's God who said so. N'agamba okakasa nze nagamba. And says, are you sure I'm the one who said Okakasa so? ekyo ky'onnumiriza kye weesibyeko okakasa nze nakyogera. Are you sure I'm the one who said so? Nkwegayiridde bw'obanga ddala onookola amakulu mu maaso ga Katonda era ng'onoomunywereza mu kigambo kye, kwetegereze nnyo weesibenga ku ebyo by'omaze okutegeerera ddala nga Mukama Katonda yakola atya, ye yakyogera. I tell you, if you're going to benefit in this word of God, just be sure that with the word you're saying and you're demanding is what God is word. Ogirabye Matayo 4:9.
Have you seen Matthew 4:9? Matayo 4:9 ogirabye? Have you seen Matthew 4:9? And he said unto him, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Matayo 4:9. N'amugamba nti ebyo byonna byonna n'abikuwa bw'onoovunama okunsinza. Ani ayogera oyo? Who was saying so? Ani ayogera? Who was saying so? Kikyo bw'omala kitegeera After understanding that, otandika okwegendereza nga ng'osoma bayibuli noga ne kati kino kye neesibyeko nga sinnakimulumiriza nnyo era nga sinnakisabiramu era nga sinnakyesibako era nga sinnamugamba Mukama gwe wagamba, ono ddala Mukama ye yagamba. this will teach you that before even you go ahead or demanding some scriptures, it is God who was saying this word. Naye ekyo si kye naze okusimbako ennyo essiira. But that's not where I came to put my emphasis. Naze okwogera ku maanyi agali mu kukola ebikugambiddwa. I came to speak about the power to put in action the instructions. Bassebo ne bannyabo bayibuli ga nti okukkiriza okutaliiko bikolwa kuba kufu. Ladies and gentlemen, the Bible says that faith without action is dead. Obulamu bw'oba nga bunaakyuka, If your life is going to be transformed, weeyigiriza okukola ebikugambiddwa. teach yourself to put in action the Weeyigiriza instructions. okussa mu nkola ekigambo kya Katonda nga bwe kyogedde. Teach yourself to put in action the word of God the way it is. Ogenda kutandika okirabamu enjawulo. You shall begin seeing a difference. Abantu abalala banaabanga bakaaba While other people are crying nti Katonda alinga ataliiyo, that God is as if he's not there, nti Katonda bo tabakoledde. that God is not working for them, So nga nabo babadde balokola okumala ebbanga ddene. yet also they have been Christian for long, So nga nabo mu kyaki bajja. yet also they have been coming to church, So nga nabo basitula bayibuli nga gy'ositula. yet also they carry the same Bible we So carry, nga paasita omu y'abasumba. yet you are under the same anointing of So the nga pastor, enjiri bawulira y'emu. hearing the same sermons. Banaabanga boogera nti Katonda tabakoledde. As they are saying that God has not worked for them, Bw'onoobagamba nga nti si bwe gubadde, nze Katonda ankoledde. for you shall say, to my side God has worked for me. Ani awulira ngambeko nti amiina? Can someone say amen? Enjawulo weeri wakati waabo Katonda baakolera ne baatakolera. The difference from those people whom God works for and those who doesn't work for Teri mu kuwulira buwulizi. is not just in hearing, Kubanga nabali baatakolera nabo bawulira. because even those who say that they don't work for them, they also Naye hear. Bayibuli etugaana okubeera obuwulizi ab'ekigambo. But the Bible heals us from just being hearers of the word, Okubeera obuwulizi ow'ekigambo ekyo tekigenda kuleeta njawulo mu bulamu bwo. just being a hearer of the word will not cause a difference in your life. Bw'oba oyagala enjawulo mu bulamu bwo, If you want to see a difference in your life, bw'oba oyagala okulaba ebibala eby'ekigambo kya Katonda, if you want to see the fruits bearing of the word of God, tandika okukissa mu nkola, ogenda kulaba enjawulo. begin putting it in practice and you will see a difference. Weebala okujjanga mu kyaki. Thank you for always coming to church. Ekyo si ggwe wekka gw'okikola, n'abalala bajja. You're not the only one who comes to church, even others come. Weebala okulokoka. Thank you for being born again. Ekyo si ggwe wekka gwe wakikola, n'abalala You're baalokoka. not the only one who is saved, even others are saved. Weebala okugula bayibuli. Thank you for buying a Bible. Naye si ggwe wekka gwe wagula bayibuli, n'abalala bazirina. But it's not only you who has a Bible, even others have them. Okugula obuguzi bayibuli tekigenda kuleeta njawulo mu bulamu bwo. Just buying a Bible will not cause a difference in your life. Okujja obuzi mu kyaki tekigenda kukola njawulo mu bulamu bwo. Mere coming to church will never do a difference in your life. Naye okussa mu nkola by'owulira. But putting in practice what you hear, Okussa mu nkola ekigambo kya Katonda. practicing the word of God, Mazima nga bwe kigamba nti kulokoka olokoka. that when it says that get born again, you get born Bwe again. kigamba nti kusaba osaba. When it says prayer, you pray. Bwe kigamba kusiiba ng'ofuna obudde n'osiiba. When it says fasting, you get time and you fast. Bwe kigamba okugaba ng'ogaba. When it says giving, you be generous. Bwe kigamba okubuulira enjiri ng'obuulira. If it says to preach the gospel, you go Bwe ahead and kigamba preach. okutambulira mu butuukirivu ng'otambulira mu butuukirivu. If it says walk in righteousness, you go and do the same. Ekigenda okuleeta enjawulo mu bulamu bwo What will cause a difference in your life si byebyo by'omanyi, is not what you know, wabula by'omanyi ate n'okola. but doing what you know. Wangi? Amen. Ngambye I've said, ekigenda okuleeta enjawulo mu bulamu bwo what will cause a difference in your life si byebyo by'omanyi. is not what you know. Stop this business of saying that I know what to do.
lekera okweyogeza nti mmanyi ekyokukola. I have had a lot of people say, I know what to do. Bulidde bangi bagamba nti ekyokukola nkimanyi. When you talk to them, Bw'obawaako kyo bagamba, that is always their response. bwe batyo bwe bakwanukula. What is going to change your life is not knowing what to do, but doing what you know. Ekigenda okuyamba si kwe kumanya ekyokukola wabula okukola ky'olina Ani okumanya. awulira ngambeko nti amina. Say amen. Weebale okimanya naye okikola. Thank you for knowing it, but do you practice it? Weebale wabiwulira naye wabikola. Okay, you heard it, but did you put in action? Weebale okukomawo okuwulira ebirala naye bye wasembayo okuwulira luli wabikola. Thank you for coming again to hear more, but the last words you heard, did you Omusajja wuno tumusomyeko Yesu yamusingana nga muzibe w'amaaso. Here is the man we've read about, just found him was blind. Ate gaali gaziba dda nnyo kubanga gaziba ng'akyali mwana muto. He was blind since childhood. Abayigiriza bwe baamulaba ne beebuuza When the disciples saw him, they were ne asking, bagamba Mukama waffe ani yayonoona ku nsonga zoona ani yayonoona. and they said, Rabbi, who sinned on this course? Ne bamugamba ndi Mukama wange They told him, kwona ani yayonoona maama we oba yennyini. who sinned among these? The mother Yesu and the parents n'abagamba for him. ono teyayonoona Jesus replied that he never sinned, newankubadde bakadde be si be baayonoona. neither did the parents sin. Naye yabeerako embeera eno But this happened emirimo gya Katonda girabikire ku ye. that the works of God manifest through him. Wali okitegeddeko nti waliwo embeera ezimu z'obeeramu nga Katonda yagigendera bugenderezi. Emirimu gya Katonda, obusobozi bwa Katonda, amaanyi ga Katonda, ekitiibwa kya Katonda kisobole okulabikira mu bulamu bwo. Have you ever known there are situations you can be in, but when God intended it, that the power, the glory, and the glory of God must manifest through you? Ekyo bw'omala okimanya oluwadde mu okuyimira n'ogamba Yesu nti nkwebaza olw'ebyo bye mpitamu. After knowing that, you can stand up and say, God, I thank you for what I'm going through. Nkwebaza Mukama olw'ebyo bye mpitamu. Lord, I thank you for what I'm going through. Weebale Mukama olw'ebyo bye mpitamu. Thank you, Lord, for what I'm going through. Weebale Mukama olw'ebyo bye mpitamu. Thank you, Lord, for what I'm going through. Kubanga wabimanyaako nga birumba obulamu bwange. Because you knew them while they were attacking my life. Kubanga emirimu gya Katonda gigenda kulabikira ku bulamu bwange. Because the works of God shall manifest through Mu my linnya life. erya Yesu. In name of Jesus. Amiina. Amen. Tulako wansi. Sit down. Bulijjo ntera ogamba abantu Always I tell people, Katonda tasobola kutegeerekeka nti awonya okuggyako nga waliwo abalwadde n'abawonya. God cannot be known as a healer until there is a sick person he heals. Katonda tasobola kutegeerekeka nti agaggawaza okuggyako nga waliwo owooluganda omu asoose n'ayavuwala Katonda n'amugaggawaza ensi n'eryoka etegeera nti Katonda agaggawaza. God cannot be known as a person who can make someone rich until there was a poor man who has been enriched by God. Katonda tayinza kutegeerekeka nti alokola okujja nga liwo omwonoonyi gw'alokodde n'amulokolera ddala n'abaamulabako nga mwonoonyi ne bamulaba nga kati mulokole ensi n'eryoka etegeera nti Katonda alokola. God cannot be known as a savior until there is a sinner whom the world has been knowing as a sinner, and God saves him, and the whole world can manifest that God is a savior. Katonda tasobola kutegeerekeka nti agaba amayumba okujjako nga waliko mu muzigo ne wabaawo n'abaakulaba ng'oli mu muzigo n'amala n'ag'okugjamu n'akusimba ennyumba eyiyo. Awo abantu bwe banaayogeranga nti Katonda agaba ennyumba banagamba mulaba oyo kyamukoledde. God cannot be known as a giver of houses until there is a person who has been renting, and people are seeing him renting, and God comes and gives him a house, and people will see and say, God built him a house. Embeera zaffe ezimu ze tulimu ne ze tuyitamu ziyamba buyambi Katonda kutegeerekeka nti wamma ddala n'ekyo asobola okkikolako. Some of the situation we are going through, they hope God to use them, that God can do something like that. Gwe kyova olaba That's eyo why. embeera yo gy'olimu eyo The situation you are going through, Katonda agimanyiiko. God knows about it. Ngambye Katonda agimanyiiko. I said God is aware of it. Lwaki agimanyiiko? Why is he aware? Kubanga ogenda kufuuka akalango, ogenda kufuuka billboard ya Katonda nti Katonda buli abanaalabanga ggwe kwe banaategeereranga nti wamma ddala Katonda n'ekyo asobola okukikola. That situation you are in is going to become an advert. It's going to have a showroom that people who see you, they will see and say, God can really change or do something like that. Abanaalabanga ggwe banaamanyanga nti n'ekyo nakyo Katonda asobola okkikolako. Those who will always see you, they will also know that even that one, God can do something about it. Bayibuli kyevudde tugamba. That's why the Bible said, And his disciples asked him, abayigiriza ne bamubuuza, saying, Sebo, Master, omwami, who did sin, ani yayonoona, this man or his parents? ono oba bazadde be? But that he was born blind. Kye kyamuzaaza nga muzibe. Verse 3. Okusatu. Verse 3.
Jesus answered and said, yesu n'ayanukula, neither has this man sinned, ono omusajja teyayonoona nor his parents, newankubadde bazadde be, but that the works of God should be made manifest in him. naye emirimu gya mukama girabikire ku ye. Teeka omukono waggulu gende mukama girabikire mu nze. Raise your hand and say, God, let it manifest through Gamba ni me. mukama emirimu gyo girabikire mu nze Say, taata. Lord, let your work manifest through me. Gamba nti okuyita mu mbeera yange mukama leka abantu bakutegeere. Lord, through my situation, let people know you, Bakutegeere nti oli Katonda awonya. that you are God who heals, Nti oli Katonda you are akola. the God who works, Oli you are Katonda the agaggawaza. God who Oli enriches, you Katonda akyusa obulamu are the bw'abantu. God who transforms people's Oli lives, Katonda akola you ebyamagero. are God who does miracles. Okuyita mu mbeera yange abantu bagenda kulaba. Through my situation, people will see you. Nkwebaza mukama I thank you, Lord, kubanga onfudde demonstration for ground. you made me a demonstration ground. Abanaagalanga okutegeera Katonda by'akola Those who want to know what God can do, banaalabanga nze ne bategeera nti abaayi Katonda they akola. will see me and know that God Mu can work. linnya lya Yesu Kristo mu Nazaaleesi. In Jesus' name of Nazareth. Okubira engalo nga zinoga. Clap for Jesus. Ani awulira ngambeko nti amiina. Amina. Emirimu gya Katonda girabikire ku ye. That the works of God manifest through him. Ebiddako bigamba nti bwe mba mu nsi ndi musana gwa nsi. The next say that when I'm in the world, I'm in the light of the world. Simanyi owulira. Amen. Bwe mba mu nsi ndi musana gwa nsi. When I'm in the world, I'm in the light of the world. Eziddako awo ennyiriri zigamba. The next say, Olw'omusanvu lugamba. verse 7, Olw'omukaaga 6. bwe yamala okwogera bw'atyo After saying this, n'awanda amalusu ku ttaka he spit on the ground, n'atabula ettaka made some mud ng'atabuza amalusu with saliva, n'amusiiga ettaka ku maaso and put this mud in the eyes. n'amugamba nti genda onaabe mu kidiba kya Silowamu. Told him, go and wash in the pool of Siloam, Okutegeezebwa kwakyo nti ayatumibwa. which means sent. Awo n'agenda, So the man went awo n'anaaba, and washed, awo n'akomawo ng'alaba. and he came back seeing. Oyina engalo zikubire Yesu. Can you clap for Jesus? Oyina engalo zikubire Yesu. You have claps and do it for Jesus. Nakugambye dda. I've already told you. Nakugambye dda. I've already told you. Weebale nnyo okubeera omukkiriza. Thank you for believing or being a believer. Ate era weebale nnyo n'okuba n'okukkiriza. And thank you for having faith. Naye okukkiriza kwokka But faith alone, nga totadde mu nkola by'okkiriza, without action, nga totadde mu nkola bikugambibwa, without putting in practice the nga instructions, totadde mu nkola bikusomesebwa, without practicing what you're taught, kusobola okukuleka mu mbeera yo emyaka emirala mingi. that faith can leave you in your situation for many years. Bayibuli ekugenda nti okukkiriza okutaliiko bikolwa kuba The kufu. Bible says that faith without action is dead. Ngambako nti amiina. Say amen. Mu buli kyamagero kyonna Katonda ky'ayagala okukola mu bulamu bwo, In every miracle God wants to perform in your life, mu buli kyamagero kyonna Katonda ky'ayagala okukola, in every miracle God wants to perform, there is a part for you to play. mulimu ekitundu kyo ky'olina okukola. There is a part for you to play. Mulimu ekitundu nga gw'olina okukikola. There is a part for you to play. Waliwo ekikyo ky'olina okukolawo. Of course, there is God's part. Kituufu ne Katonda alina ekitundu kye, But there's also a percentage for you. naye waliwo naawe omulimu ogwo gw'olina okukola. What is that part? Kifo ki ekyo w'okolera? What is it that you are required to do? Kiki ekyo nga kikuvunaanyizibwako gwe okukola? What is that you are expected to do? Kiki ekyo ekikusuubirwamu? Which one is your part? Omulimu gwe mulimo ki? Have you ever identified your part? Wali ozudde ky'olina okukola? Or you think God is going to do it all Oba olowooza byonna byonna bya Mukama yagenda and obikola? you have left it to Him Gwe n'ogamba Mukama kati gw'omanyi, and you are waiting upon the Lord? era nga gw'olindiridde Mukama. I have heard many believers Bulidde bangi say, nga bagamba, I am only waiting upon the Lord. nze nkyalindiridde Mukama. Thank you for waiting upon the Lord. Weebale okumulindirira. But did you ever do your part? No. Have you ever done your part? Weebale okumulindirira, naye gwe ky'olina okukola wakikola. Part yo wagikola? Have you played your part? Yesu ayagala kuwonya musajja maaso.
Jesus wants to heal this man from being kampuni blind. y'abalokole banga nti amiina. Yesu ayagala kuwonya musajja maaso, He wants to recover this man's sight, amaaso agatalaba, the blind eyes. ayagala gawonya. He wants to recover his sight. Senga ku luno engeri gy'asazeemu okugawonya, But today the formula he has used, ebintu bitandikidde mu kuwanda malusu ku ttaka. it began by spitting on the ground. N'addira ekikolondolwa ky'amalusu ky'awandudde ku ttaka n'akikologamu akadongo oba ekisooto. And got a spittle and made mud. Addidde ekikolondolwa, The spittle, ekirusu the spittle, akitabuddemu akadongo, he has made mud out of it. atabuddemu ekisooto. He has made mud out of it. Bw'amaze okitabula, After, akisiize omusajja ku maaso, and anointed the eyes with it. akiwandudde, Spit. akiwandudde, He spat it down akikoloze, and akimusiize ku maaso, anointed on the eyes amugambye and told him, genda go onaabe and wash ku kidiba kya Solowaamu. in the pool of Siloam. Mu kulaba kwo, kituufu ekyamagero Yesu yali mu kukikola. In your sight, true, God, Jesus is the one doing this. miracle. Kituufu ekyamagero Yesu yali mu kukikola. Honestly, this miracle is Jesus behind it. Naye mu kulaba kwo, But in your view, olina w'olaba paati y'omusajja. do you see any part need to be played by the man? Omusajja ono waliwo paati gye naye gy'ateekwa okuzannya oba tewali? Is there a part for this man to play or there is no? Wabeerewo ennyamba bambi munyambe. Help me, help me. Omwami ono This man, muzibe, The blind one. kayaziba ng'akyali muto, the blind man from gwe birth, bakologedde ekikologo we ky'ekikolondolwa, have made a spit of the gwe ground. bakologedde ekisooto, This man gwe basize ettaka ku who has maaso, anointed on the eyes, ne bamugamba agende anaabe mu kidiba kya Solowaamu. Mu kulaba kwo ayinamu paati ye oba tewali? and he was told to go and wash in the pool of Siloam. Does he has a part to play or no? Mulimu paati ye oba temuli? Is there his part or no? Gwe munyambe kale oba nga mutegeera nga bwe ntegeera. Help me if you understand the same way I do. Gwe paati ogirabawa? Where is his part? Paati ogirabawa? Where is his part? Yimirira ombuulire, ani alina microphone? Tell me. Tandikira ku yakatonda, eyakatonda ogirabawa? Where is God's part first of all? Yesu omulimu gwe kukologa ttaka Mpulira, n'amusiiga mu maaso, mpulira, bw'amala omusiiga mpulira. n'amugamba nti genda ku Silowaamu Oyo nankyawulira Yesu. onaabe. Ehe. Kati paati y'ono Paati y'omwami eriwa? omuzibe w'amaaso kwe kuwulira ekimugambiddwa, ate era n'atambula paka ku Silowaamu, n'agenda. paka ku Silowaamu, n'atayimirirawo buyimirizi ku Silowaamu, naye ate era n'anaaba N'anaaba. mu maaso. Ne bw'amala okunaaba Bw'amala okunaaba amaaso n'azibula. ne gaziba. Bw'amala okuzibula n'akomawo ng'alaba. Akomawo. N'okukomawo nakwo kukwe. Amen. Ddala N'okukomawo kukwe. Even coming back with the sight is his role. N'okuwulira kukwe. Hearing the instruction is his role. N'okugenda ku Solowaamu kukwe. Going to Siloam is also his role. Naye noba naye Yesu naye entendeka ye ya mucaka mucaka. Jesus' way of training is military, Naye si yakusaaga. is the militia. Can you imagine amaze okukumetta ekisooto mu maaso? Imagine after putting mud in your eyes. Ate akugamba nti genda ku Solowaamu onaabe. Now he's telling you, go to Siloam and Ate- wash. Ate si yakutwalayo. Imagine he's not even leading you there. Ate tamupangisiriza na boda boda emutwale. He has not even hired a transport means to that is. Ate tamugambyeko nti yakoba akutwale. He has not even given him a helper to take him. Engeri gy'otuuka ku Solowaamu, that is your business. The way you get to Siloam, that is your business. Tomubuuza nti kati nze atalaba ŋŋenda ndya. You don't question that me, I'm blind. How do I go now, Jesus? That is not his business. Ebyo tebimukwatako. Yakubulire gy'oteeka okgenda He has told you where to go ononeyo amaaso go. and to get your sight. Genda onone amaaso go. Go and pick your sight. Gali eri mu kidiba. It's in the pool. Nze mmaze okugakola I've made them, naye geetaaga kunaazaako. but you need to wash them. Amaanyi agaligenda okuganaazaako galabe, amaanyi ago agogogo nga terese eri mu Solowaamu gye ngatadde. The power to recover the sight is in Siloam.
njagala okulaba ng'oli practical, njagala okulaba ng'otambula. Oba kinakutwalira kikameka gwe tambula, gwe noonya, buuza abantu bonna b'oyitako mu luguudo bagende ntuuse Solomon mugenda, kubanga amaanyi agagenda okutunuza amaaso galabire ddala bulungi nga tereseewa mu Solomon. I want to see you practical. Do whatever you can. If it is asking people, ask people until you reach the pool and wash, because the power to recover your sight is in the Solomon. In every miracle God is going to do in your life, there is always a part for you to play. Have you ever identified your part? Have you ever done it? Or you left it all to God? The way I hear some born again say, I left it all for God. All. When you look keenly on him, it seems that he left everything for God. There is a Christian look at and he shows everything that he left it for God. No longer combs hair, no longer brushes, no longer ironing clothes, never shaves the armpit even, walks sluggishly, talks sluggishly, never care of himself. She's only 36 but no longer putting on even a bra. Very young at 25 but puts on as if it is 56. And when you hear her prayers, Lord, I left it for you. It's you who knows. Even her part she no longer plays. She wants God to come from heaven to come and brush her teeth. She wants God to come and put away the smelling part of her body. She left everything. Shake your neighbor and tell us, please stop leaving everything to God. Tell her that stop leaving issues to God. Tell her some parts are yours to play. Some parts are yours to play. Such have caused God to be insulted. Even people begin hating God. And people say, don't tell me about salvation. It spoiled our sister Nagadia. Nagadia was wise, but when she got born again, she became a fool. I don't want those stuff of born again stuff, because Nagadia became a fool in the church. And people hate God. Yet it's you who refuse to go to wash your eyes who is causing God to be insulted. Let's be honest, guys. Jesus has made the mud with his spittle. Akisiize omusajja mu maaso, and he has rubbed or anointed the eyes with that man. Amugambye genda, told him go onaabe and wash mu kidiba in the pool of Siloam. Imagine, just imagine if this guy didn't do anything and he chose to sit where he was and he continued to be there. And begins also to keep asking for alms. People who come there to give him coins, they ask, who put mud in your eyes? Every day we had no mud in your eyes. People have no mercy. The man is blind. Who came and put mud in his eyes again? He could answer, Jesus. It is Jesus who put the mud in my eyes. Here's my question. Would people love Jesus the more or hate him? Why do they hate him?
baalirabye yesu atalina kisa They would see a merciless Jesus. tasaasira musajja muzibe w'amaaso Cannot even have compassion on the blind. n'osiŋŋanya otya omusajja gw'olaba ng'amaaso tegalaba nfu ky'omuyamba omuwa ekinusu nfu ky'omuyamba omuzibula amaaso ate amaaso agaliko ekizibu ate gwe yesu ogongedde mu ttaka butaka. Instead of giving help and the arm to this blind man, but you see his eyes are blind, and you have put mud again in them. waaliwulira abantu akatawuniiko nagamba tombulira yesu You would hear the whole town saying, "Don't tell me about tombulira those, yesu oyo don't tell me about those Jesus." musajja atalina kisa The guy is merciless. nolaba omuntu aliko ekizibu n'omusiiga ettaka maaso n'omupakiramu akadongo mu maaso omusajja nakati atunula ng'ezzike. You find a man with a problem and put mud in his eyes looking like a chimpanzee. Okay. okkiriza nga yesu baali mukyaye Do we believe that Jesus would be hated? okkiriza nga yesu abantu baali muvumya Do we believe that Jesus would be insulted? naye ng'ani amuvumya But who would be the cause? twogera amazima ani amuvuma Who would be ani the cause? amuvumya Who would be the cause of the insult? owooluganda gwe baasiga ettaka mu maaso ayagaana okugenda okunaaba The brother who was put in mud in the eyes instructed to go to wash and refused to. n'olwekyo omulimo guli halfway ddaani Therefore, the work is halfway done. omulimo gwonna oguli halfway ddaani mu bulamu bwo guvumaganya yesu Every halfway done work in your life caused Jesus to be insulted. kubanga newankubadde nga bwe yali akikola yali akikoze lwa bulungi bwo naye bwe kitavaayo bulungi abantu basigala beewuunya yesu nga bamuvuma n'abamu nga bagamba nze sijja nabbirokokayo kale laba wano nalukenge ate yalinamu ku magezi naye bwe yagendeyo mu kyaki ate yasiriwala busiriwazi. However much the work he did to you was for your good, but because it was half-baked, instead of bringing glory, it will bring insult. And people say, look at Nalukenge. She was better, but now look at her situation. era abantu batuvuma gye tuyitira People insult us where we are. balugamba abalokole mwayonoona muganda waffe They say, you born again people, you spoiled our brother. takyakola asiba eyo mu kyaki ewammwe gye yeebaka gy'asiba mbw anoonya mukama alinga ayabulira eyo. Our brother no longer works, sleeps in the church saying that he's looking for God as if God got lost in that place. ate nga beeyitira naluka yalinamu ku magezi ng'akeera n'agenda n'akola emirimu gye naye kati asibira ddala eyo mwamuwa akasonda mu kyaki n'ateekawo akakeeka n'ekappiro gy'asiiba ne yeebaka ayina omukazi ayina abaana yasiriwalira ddala ali eyo tombulira balokole n'okulokoka nze sijja kulokoka. Yet before he got born again, he was wise, he could go and work. But these days he got a piece of paper, a mat, he's in the church, you gave him a corner where he sleeps, he has children, he has wife, but no longer considered them. He says, I'm in the church looking for, don't tell me about God. bamubuuza omukyala ali ate nti namukwasa mukama. They ask him, how is the wife? He said, I held it to God. abaana bali batya nti nabalekera mukama. I left them to God. You say, tombulira balokole abo era nze ne mbalabako nnyinza n'okubakuba. don't tell me born again. If you tell me about them, you can even slap them. abantu batunoonya okutukuba naye nga batukuba ku lulwo. People are looking for us to beat us, but because of you, gwe yasiigibwa ettaka mu maaso you who got mud in your eyes, ne tukugamba ogenda we onaabe told you to go and wash, n'otagenda n'okutuuka wano wagaana okugenda. but you refused up to now. olina ebitaka bye biri awo mu maaso. You have your mud in your eyes. abakubuuza bw'onnyonnyola yesu yali nsiige. Those who ask you are good when explaining how Jesus did ki ekyakubaako nga tokyakola what happened, how was that you are not working? anti twalokoka. You know we are born again. okuloka kitegeeza butakyakola. So becoming born again causes you not to work anymore. mulokole Born again. kiki nga tokyesigako yadde ebizigo mu feesi. Why are you no longer even smearing even some kajel in your eye? tetuli balokole For us, we are born again. twalokoka. We are born again. abantu ne batamwa obulokole And people get fed up of salvation olw'ettaka lyo ly'otaanaaba. because of the mud you refuse to wash. yeesi kituufu yesu yalikuteekamu It's true, it's Jesus who put it there, naye teryali lyakusigalamu. but it was not to stay there. lyali lyagenda ku Silowamu olinaabe It was for you to go to Solomon and wash, osobole okukomawo that you ng'olaba. may come back with sight. abalina engalo ezitali mpangisa ezo z'owulira. Those who can clap, they are doing it. ekyamagero A miracle kyekwese mu kukola paati yo. is hidden in playing your part. ngenda kiddamu emirundi ena. I'll beg my pardon for that. ekyamagero A miracle kyekwese mu ggwe kukola paati yo. is hidden in you doing your part. ekyamagero A miracle kyekwese mu ggwe kukola paati yo. is hidden in you playing your part. ekyamagero A miracle kyekwese mu ggwe kukola paati yo. is hidden in you playing your part. ani awulira ngambeko nti amiina. Can someone say amen? yesu alinga waawayalinga ennyumba yo ey'amasannyalaze. Jesus is like this engineer or electrician.
singa amalo gawayalinga mu nnyumba yina ne balubu n'aziteekamu After wiring properly in the house, then if inserted also the bulbs there, n'okomawo akawungeezi nga yamaze okugawayalinga and you come in the evening when he has finished the work, n'otateekako switch and you refuse to switch on, osula mu nzikiza you sleep in dark. kyokka nga amasannyalaze weegali awo tegali wala Yet the electricity is there. omulimu gwo kuteekako switch amasannyalaze gayake Your work is to switch on the current that the lights may get on. waliyo abantu amu ng'ebyamagero byabwe tebibali wala nnyo 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 nga biri awo kumpi ng'alina kukolamu ekintu ne kibaawo There are some people when their miracles are not so far, they just need to do something small. and it omwami happens. ono omulimu gwe kwali kugenda ku Silewaamu The role of this man was just to head to Siloam anaabemu ettaka mu maaso and wash the mud from the gamba ne house. bakune nti ettaka mu maaso Tell them that the mud in the yogera eyes. gamba ne bakune nti ettaka mu Tell maaso them that the mud in the eyes. abantu balina lwe bakutunulira mu mazima ddala nga walemera ettaka mu maaso Some people look at you when the mud is still in your waliyo eyes. abalokole b'otunulira n'omulabira ddala ng'oyo ayina ettaka mu maaso There are some Christian you look at and you see that they have mud in their eyes. n'okulaba talaba bulungi kubanga ayina ettaka mu maaso Even they don't have their sight, they don't see clearly. ne because they bw'aba have- ayogera owulira ddala ng'ayina ettaka mu maaso Even their speech, you hear the mud ne in the bw'aba eyes. atuna olaba ng'ayina ettaka mu maaso Even the way they see things, you see that they have mud in the eyes. n'ennyambala eraga nti ayina ettaka mu maaso Even their dress code shows that they have mud in the n'engeri eyes. gya reasoning eraga nti alabika ayina ettaka mu maaso Even their reasoning shows that they have mud in the eyes. onkoni ekibegabega omugende waliwo ettaka lyeweetaaga okunaaba Shake him with the ankle and say there is some munyenye mud. ekibegabega omugende waliwo ettaka lyeweetaaga okunaaba mu Shake the maaso shoulder and say there is some mud you need to wash. gyebitaka byo mu maaso Get off the mud. otuswaza You are shaming us. ate naawe weeswaza Even you are shaming yourself. ate n'okulaba tolaba Even you don't see. kyamagero kyo kiri wali Silowaamu Your miracle is near in Solam. awo n'agenda And he went n'anaaba and he washed. n'akomawo ng'alaba Came back with his sight. kyogere nkiwulira ekyo mpulira kinnyumira gamba nti awo n'agenda Say he went, n'anaaba he washed, n'akomawo ng'alaba came back with sight. kiddemu awo n'agenda n'anaaba n'akomawo ng'alaba Amen. He went, he washed, he came back with his sight. mulimu nno n'okukomawo There is even the returning. abalala tebakomawo Others don't return. bw'amala okulaba ayitirayo buyitizi After getting the sight, they just go. obawulira bulizi nga banyumya nti naliko ku focus You hear them just say that once I was at focus there. nagendayo nga sirina mulimu ne bansabira I went there when I had no job. They prayed for ne me. ngufuna I got it. naye ogezanga n'omubuuza nti wali ozzeeyo But if you ask them, have you ever returned? yayitirayo teyadda They just go. ono omuzibe bwe yagenda This man, when he went, n'anaaba he washed. n'agenda He went. n'anaaba He washed. n'akomawo ng'alaba He returned with his sight. kitegeeza n'awa ne ku yesu obujulizi It means even he testified. kitegeeza n'omwebaza It n'amwebazaako means even he thanked him. mulekeraawo okwefuula ababbi b'ebyamagero mu nnyumba ya mukama Stop being thieves of miracles in the house of the Lord. kyona kyo nkibagambye Oh, mulekeraawo okwefuula ababbi b'ebyamagero mu nnyumba ya katonda stop being thieves of miracles in the house of the bwe kiba Lord. kibaddewo If it has happened, zaayo ekitiibwa eri mukama take back the glory to God. zaayo ekitiibwa eri mukama Take back the glory to God. amawulire gatwaleyo Take back the news. obujulizi butwaleyo Take back the testimony. kyova olaba obulamu bwammwe bujjudde ups and downs That's why your life is full of ups and downs. temumanyi gulumiza mukama ng'alina kyakoze nga waliwo ekibaddewo You don't know how to glorify God once something has happened. kibanga gy'oli nti kyavudde mu maanyi go mu busobozi bwo mu buyinza bwo yensonga lwaki tolabawo nsonga yonna lwaki weetaaga oddeyo ogambe ku yesu nti thank you It's as if it came from out of your power, out of your strength, out of your wisdom. That's why you don't see any reason to go back to thank Jesus. ono yadda This guy returned. naawe ndaba ku tv Even you watching on TV, ojja ofuna akadde odde get time and return. naawe ampulira ku leediyo Even you listening on radio, ojja ofuna akadde odde get time and return. ono munno yagenda
This one went, n'anaaba he washed, n'akomawo ng'alaba. he came back with his sight. Tukusuubira okukomawo tuwe ku bujulizi We expect you to come back to nti omulimu testify gwe najja wano nga sigulina namaze ne ngufuna. that the job I came here without, I got it. Komawo ng'olaba ng'onyeenya obusumuluzo bw'emmotoka. Come back with his sight shaking, Ogende down avaayo his keys, nkomyewo nga ndaba. saying I came back with sight. Ani awulira ngambeko nti amiina. Someone say amen. Komawo tuwe ku bujulizi nti Come. komawo tuwe ku bujulizi nti mwangattirawo ku focus awo. Come back and testify that you waited me there at focus. Mwangattira ku focus ne kati nnyina n'abaana 5 I was waited at focus, but now I have 5 children. nga tugasse bantu wano. We have officiated people here. Tugasse abantu n'emikono ne gituluma. We have officiated people here until our hands were paining. Naye bamagema g'obanoonye. But look for them around. Ono omwana omuwala Naalongo yalina appetite y'embaga bannange. No longer had appetites for weddings. Mugenda mugimumalako. You are taking it away from him. Kuba naffe twatandika omubuuza n'omuga Naalongo abantu bo be tugatta bali onaga munnange. Abantu balabika babbi bambaga buli gwe tumala ogigatta yaweta. We asked Nalong, where had the people you wed? He said that maybe people are thieves of weddings. The one you do. Never come back. Ali eri azaala baana ali mu baana 5 tetubalaba nga nako ne pasita yamubulira enjiri okulokoka, pasita yamulera, pasita yamudiscipulinga ne batuuka n'omulaba ng'atunula ng'omuntu ne bamuwasa taddanga yadde ogambako nti bannaye Mukama yebazibwe mwannyamba bannange mmwe mwandaga Mukama bannange nalokokera wano wa atulengera bulengezi kati ku TV nkutumidde munnange. Even the one who came here when he's looking bad and the pastor nurtured and raised her and she became somebody such that she can be seen and she was seen, we wedded her, she went. These days no longer standing here, she's on TV just watching us. Regards, we greet you there. Ono munno yagenda, The friend here, ono munno ye yagenda this friend here went, n'anaaba washed, n'akomawo ng'alaba. came back with sight. Oba wajja gye tuli ng'oli muzibe, If you came to us when you were bwe tuba blind, twakulabako ng'oli muzibe, if we saw you when you were blind, tuwe ne chance tukulabeko ng'olaba. give us a chance to see you when you have Ani your awulira sight. ngambeko nti amiina. Someone say amen. Bwe baakugamba ntusumba ba muzibe bokka. They told you that we pastor only blind people. Wali waffe ng'oli muzibe. You were belonging to us when you were blind. Banene abalokole beetaaga okwenenya. The balokole, you need to repent. Ndabyeko abalokole I've seen some balokole. basaba obwa MP nga bali mu church. They come and they pray to become MPs. Basaba okufuna emirimu eminene nga balokole bennyini abapentekooti ab'omwoyo. They come here to pray for those big jobs. Olumala bw'ati okufuuka MP temuddayo mulaba ogenda omubuuza osabira wa tuli mu All Saints Church. When they are Pentecostals, before they get the jobs, but once they get those big jobs, and you ask them, where do you pray from? I'm in All Saints. Omanyi naddayo mu Kereziya. You know, I went back to the Catholic Church. N'omugamba wali bwe wali ng'oyagala tugobemu emizimu. And you say, Wali bwe wali okyalimu emizimu lwaki tewagenda mu Kereziya? and you ask him that when you still had demons, why didn't you go to the church, the Catholic Church? Omanyi eri kwegamba bonna ffenna kwegamba gye eri tubaayo bangiko. You know that that side we are many there. Twala eri amaalo. Take away the primitivity. Teweerabiranga gy'ojje kintu. Never forget where you got something from. Teweerabiranga gy'ojje kintu. Never forget where you got something from. Katonda abeera akutunuulira God is watching you, ng'akulaba toli mwesigwa. seeing that you are not faithful. Ate nga Bayibuli gamba omuntu yenna bw'alemerera okuba omwesigwa mu kintu ekitono n'ekinene aba talikikuwa. Yet the Bible says that if any man fails to be faithful in the little, even the big will never be given to him. Kitegeeza okyamuka mangu. It means you are too much excited. Bw'obeera weeyisiza bubi era ne Katonda aba akulaba mu ngeri ndala. It's bad behavior and God sees you in a different way. Sigala ng'oli ekyo ky'oli amadaala ne bwe gakyuka levo ne bwe zikyuka oba wali mulokole sigala ng'oli mulokole mu linnya lya Yesu. Stay who you are, however much the levels change. If you are born again, stay born again in Jesus' name. Kampulireyo waakiri abantu babiri bokka baŋŋambako nti amiina. Mukama Praise the yeebazibwe. Lord. N'agenda He went, n'anaaba he washed, n'akomawo ng'alaba. returned with his sight. Kitegeeza taba kugenda It means if he didn't go era taba kunaaba and wash, yali talaba. he wouldn't have recovered the sight. Mulokole kye nazze okwogera olwaleero What I came to tell you tonight,
byonna byenjogedde ne bw'onoobyerabira however much you forget whatever I've spoken, waakiri kino tokyerabira at least don't forget this. weeyigiriza okussa mu nkola ebikugambiddwa Teach yourself to put in practice the instructions. weeyigiriza okukola paati yo Teach yourself to play your part. weeyigiriza okukola by'owulidde Teach yourself to do what you hear. weeyigiriza okussa mu nkola ekigambo kya katonda Teach yourself to practice God's word. okukkiriza obukkiriza kokka tekumala Faith singly is not enough. okukkiriza Faith kulinga kukoleeza mmotoka is like starting an engine of a car, netandika and it starts. nze mbuuza Here's my question. bw'otateekamu giya If you don't put in gear era n'otalinnya ku muliro and press the accelerator, kati emmotoka evaawo can a car move? nalongo mmwe muvuga emmotoka tubuulire Not only the driver here. Tell us. evaawo Can it move? ogitaddemu You've started the engine, totaddemu giya no gear. nga gw'olinda kutuuka Masaka You wait to reach Masaka. Hello? otudde emmotoka totaddemu giya tolinnya muliro No acceleration, no gear, wabula omanyi nti ejja kutuuka e Masaka but you know that you'll reach Masaka. bw'atyo bw'abeera omuntu akkiriza naye n'atassa mu nkola byakkiriza So is a person with faith but fails to put in action. njogereyo bino nga maliriza mwana wa Mukama njogereyo bino Let me speak this as I conclude. buli kyokkiriza tandika okissa mu nkola Whatever you believe, put in action. ŋambye buli kyokkiriza Whatever you believe, tandika okissa mu nkola put in action. naddala ng'otandikira ddala ku paati yo Especially starting on your part. kola paati yo Play your part naye katonda omulekere eyiye and leave God for his part. ŋambye gwe kola paati yo I said play your role. okkiriza ng'onoofumbirwa Do you believe that one day you get married? okakasa okkiriza ng'onoofumbirwa Are you sure one day you'll get married? then yambala ng'abanaafumbirwa bwe babeera Then dress as people who will get married one day. kaviiri katereeze Put straight your hair. kafeesi katereeze Put straight your face. otumwa tutereeze Work on the lips. yambala engoye ezikutuuka Put on fitting clothes. so so ziri eziringa ezajjajjaawo ayafa mu 1956 Not like those of your grandmother who died in tuyambe 1986. gamba ne bakole ntuyambe Tell your neighbor that help us. mugambe nomuga tuyambe tutegere bwe wenkana Tell us to know your size. kubanga n'ayagala okuwasa ayagala okumanya buwenkana alemereddwa alaba oli mu makisi eyo makisi eyo matene ali lubuto tali lubuto naye yenyini tamanyi Because even the one who wants to get married to you wants to know, is he pregnant or you are in a mandatory dress? ate abantu batya okuwasa abakazi ab'embuto People fear to get married to pregnant women. ate banna abaana bano munanjogeza ebigambo So dress clothes, get out your figure and show that. kyeŋŋamba kyokkiriza nga kinaakubaako What I say, what you believe that will happen to you. tunula era nga bwe kinaabaako bw'atunula Look exactly the way the person will receive it. bw'oba oyagala kufa If you want to die, totumalira budde tunula nga anaatera okufa don't waste our time. Look as if a person wants to die. era kijja kubaako And it will happen. bw'oba onoogaggawala If you have become rich, tandika okwogera ng'abagagga bwe boogera begin speaking as a rich person. tokoma ku ekyo Not only that, beera mukozi be hardworking. tokoma ku ekyo Not only that, kolayo emikwano gy'abagagga ogitabulemu egyo emikwano gy'abaavu gy'olina go and get friends who are rich. resho Ebitundu. nga batabula sementi mu musenyu The way you mix sand and cement. leka emikwano gy'abagagga gibeere mingiko Let the ratio of the rich be higher. egy'abaavu gibeere mitonotono Then the poor on your level, let them be lower. wali bw'otabula 70% bagagga Like 70% rich friends. mu simu yo ng'okendeeza abaavu 30%. Reduce the number of poor people in your phone to balabe nno 30%. bwe batunula Amina. tobeeranga nabantu nga bonna bonna abali muli gwe basinga okutegeera abali mu simu yo bonna nga gwe basinga okutegeera Don't have a phone book when the people who are there, all of them, you are the wisest. era bwotulawo ne bakuwaanawaana ne bakuwaana bana oli wakabi bannange ffe bwe tubeera wano nga ate b'olina bokka In your group, they praise you that you are the king. ate nga nawe olira oli so comfortable And for so you also feel comfortable there. kagulupuko k'olimu kagulupuko bonna abalimu gwe obasinga okutegeera In that cocoon, you are the wisest. omanya nti olwo owedde You know that you are in trouble. lwaki mu bulamu bwe mulina okubaamu abaavu Why should you have people in your life? 30%. Ebitundu nga lwaki balina okubaamu Why should they be there? bakuyigireko To learn from you. lwaki mulina okubaamu abagagga Why should there be rich people? obayigireko To learn from them. kitegeeza naawe olina b'osomesa
It means you have people you are helping, naye ate naawe olina abakusomesa. but also you're getting help from someone. Waliwo abakuyigirako, There are those who learn from you. ate naawe olina b'oyigirako. Even you have people you learn from. Buuza oyo akunene nti mu ssimu lyo mulimu baani? Ask your neighbor who are in your phone book. Mu WhatsApp group z'olimu mulimu baani? Ask who are in that WhatsApp group where you are. Kubanga onyumirwa nnyo okubabeera muwali n'obeera nga kabaka noba nga goba controllinga gobategeerera era n'owulira ng'oli so comfortable kubanga naye abazungu bagamba one blinded man becomes a king in total blindness. Now for you enjoy their kakuni because there you are the wisest, they praise you. Abazungu bagamba nti omuzibe w'eriisa erimu afuuka kabaka mu bazibe abangi. Aha, bw'oba nga lwo bamuzibe nga bonna tebalaba buli amaaso gombi tebalina bali bamuzibe 19 naye nga naawe oli muzibe naye nga gw'olinako eriisa eriraba bali abalaba kulondobere kabaka waabwe. If you are there, we have like 19 blind people, total blind people, and also among them. But for you, at least you have one eye which can see. They choose you as a king. Ekisinga obubi kwe kwematiza n'olowooza nti kati awo otuse waakabi nnyo kubanga olina bamuzibe bawukulembera. The worst is for you to reach a contentment that where you are now have done it all because you have 19 blind people. Tetuganye kale bw'omala obbakulembera. Okay, if you, after leading them, kwanayo emikwano egy'abalina amaaso agalaba bakubuulire ow'amaaso abiri alaba atya. befriend those with double sight such that they can tell you how double sight people see. Olyoke okomewo oyinfoominge nga bano bamuzibe banno. That you may come back and inform these total blind people. Olwaliro nyinayo abantu abantegeera. Ontegeera. Do you understand what I'm talking about? Suulira otegeera bye njogera olwaleero. Sa mu nkola by'owulira. Practice what you hear. Sa mu nkola bulaaza by'owulira. Practice, brother, what you hear. Toyina mulimo. You are unemployed. Oyagala mulimo. You want to work? Genda ogunoonye. Go and look for one. Tongamba sina gye ngunoonya, genda ogunoonye. Don't tell me I don't have where to look it for. Go and find it. Bw'ogunoonya n'ogunoonya ne bagaana okugukuwa. If you go and look and they refuse to give you one. Bw'onoonyanga omulimu ne bagaana okugukuwa. If you look for a job and they fail to give you one. Gweteerewo. Go and put it there. Teekawo ogugwo. Go and start your own job. Baako ky'otandika. Go and start something. Andi bwe bagaanye okugukuwa. They have refused to employ you. Wewe. Go and employ yourself. Gweteerewo. Employ yourself. Tombuuza ne kati awo pasita mba ntandikira wa. Don't ask me Nze atalina na capital. Even I have no capital. Kati mba ntandikira wa. Where do I begin from? Kubanga ndasoma bya business administration. For me, I started the business Ne kati administration. nonyeza emirimu gyonna baŋŋamba tebampa. I looked for all jobs and they're not employing me. Genda gwe wennyini we administering. Go and administer yourself. Genda onoonye omulimu. Go and look for job. Guli gwe wasoma baba nga tebannagukuwa. Before they give you what your career is, Genda ogire ng'okola emirimu egiriwo. go and do what is available. Ennaku zino natandika n'okuwa abavubuka amagezi. These days, I even advise the young men, Abali ku street abanoonya emirimu nga tebagifuna. those who are on the street looking for jobs and not find one. Nkuweeyo akakodyo akakuwa omulimu amangu ennyo. Can I give you a trick that can give you a job? easily? Nkuweeyo akakodyo ke bayita muyizi tasubwa. Can I give you a never miss trick? Nga kakuwa omulimu gw'omaze emyaka 4 ng'onoonya. It can give you a job you've spent 4 years looking for one. Genda gye weegomba okukola. Go where you desire to work. Genda gye weegomba okukola. Go where you desire to work. Gye weegomba bakuwa omulimu. Where you desire to be employed. Genda obagambe And tell them, ekindeese wano. I've come here. Amannya gange nze Anet Nakayenga. My name is Anet Nakayenga. Ndi mukazi mulokole. I'm born again. Nasoma ebintu bwe biti ne bwe biti okubikola. I'm a professional in this and this and this. Era mbitegeera nnyo. And I understand them well. Naye olw'embeera ya covid eno gye mulimu. But because of this COVID situation you are in, Nsazeewo nzije mbakolere nga temunsasula okumala emyezi 3. I've come to work for you without pay for 3 months. Mumpe chance. Give me a chance. Nzize nga volunteer. I've come as a volunteer. Tewali atayagala volunteer services. No one doesn't want volunteer services. Buli muntu azaagala. Everyone who desires. Naye nkukakasa But I'm telling you, nga bamaze okuwa omulimu. after employing you, Bo bwe bagenda okizula nti kirabika ojja kuweetaagibwa okuweebwa transport. they will discover that they need transport you Mu bbanga lya wiiki emu. in 1 week. Ate bw'onookola byokola n'obikola bulungi. And if what you're doing it well, Ojja kulya nga beeyogeza bokka. they will talk by themselves. Naye omwana nga akola bulungi. She's good. Ne performance ye bambi nnungi. Her performance is good. Wadde sinaamu approvingamu wa mulimu. I remember you are not approved her. Bambi mu
muweeyo ka facilitation. Please give her some facilitation. Olwo ojjirirwa otaddemu okugulu. Now you have put at least one leg Olwo there. oli mundu ekintu okisimbyemu okugulu. Now you are inside. Ogenda okulya nga beeyogeza facilitation. You hear talking about facilitation. Weyongere okolere ku facilitation. Continue working on facilitation. Emyezi bwe ginaawerera ebiri. After 2 months, 3 gwe ne bw'oyagala oli waddemba okusiibula. now there you can say that, okay, I'm leaving. N'ogamba mukama wange njagala okubaza nnyo opportunity gye mumpadde Say, boss says, I'm glad for the opportunity you gave me okubeerako nammwe, to work with you, naye mu mwezi ogujja but next month mbadde njagala kusiibula. I want to leave. Mbadde njagala mumpe omuntu gwe ntendeka bino bye mbadde nkola abikole. Give me someone to train what I've been doing. Bo bennyini bagenda okugamba They will tell you, naye olagawa. where are you going? Jandi waliwo omulimu gwe nafunye somewhere. I got a job somewhere. Nandibadde era nagenze dda I would have gone, naye ne mbagamba kamale okutendeka gwendeka wano. but I told them, let me first train someone here. Ojja kulya nga baga nti togenda. They will tell you, that, don't leave. Eri bagambe bagenda kuwasya nemmeka. How much do they going to give you? Abangambye kumpa emitwalo 5 gokka Like gokka. 500,000 only. Tugenda zikuwa sigala. We shall give it to you. Ng'oli munda mu kintu When you are inside, kyawedde dda it's already done. kubanga wamaze dde balaga sampling waba sampling engeri gy'okolamu Because you have already sampled them. tebalabaga kuta kubanga n'ebintu ebimu by'ogenda nabyo ate be babikutendese. They cannot just leave you because everything we are going with, maybe they are the one who Ebyama trained you. byabwe bya kampuni yaabwe babitegedde dda. You know the secrets of their company. Tebalaba nsonga lwaki baleeta omuntu omupya ate bategwe gwe babaddeko naawe ate nga n'empisa zo bazirabye zibadde nungi ne performance ogisampulinze. They see no reason why they leave you go when you have sampled them. naye n'otambula ku street emyaka ena onoonya mulimu. But you walk on the street looking for jobs for Buli others. akulaba alowooza omutwe mukalu. Whoever sees you thinks that you are empty head. Kumbe bambi omutwe si mukalu naye tebakuwanga chance. Yet the head is not empty. They have never Baga ne given you a Katonda chance. asobola kukola ki? They ask, what can she do? They judge the book by its cover. Bakulamulanga wofaanana. Tebakkiriza nti olina nekyosobola They okukola. don't believe that you can do. Basampulinga yita mu kali akadirisa ke nkulagiridde Take that window oyingireyo. and get inside. Bagenda kweweera omulimu bokka. They will employ you. Ani awulira ngambeko nti amen? Someone say amen. Owulira gwe musajja gwe ali wano atalina mulimu? Have you heard you is unemployed here? Musajja gwe atalina mulimu. You is unemployed. Keera mu luggya lw'omugagga omugambe Go in the morning in the yard of the rich man nti muzeeyi nze njoza madirisa and say, for me, I can wash the windows. era ngooza naawe n'osiima I wash the windows and you will appreciate. naye omulundi ogusooka ngwoleza bwereere But the first time I do it for free. era njagala kusampulinga olabe services I zange want to sample you with my services. olyokeke ku madirisa ogasiimuule And go and wash the windows. wangi Amen. ogasiimuule You wash those glasses. bwe wayitawo wiiki oyinza n'okudda n'oddamu n'ogasiimuula After 1 week, you can come back and do the same. n'omulekera ennamba y'essimu I'll leave the number. bagenda kuyita wekka They will call you by themselves obasiimulire nga madirisa ago bakuwa essente to wash their windows and they pay you. bw'onoogasiimuula mu maka 10 olunaku If you do it in 10 homes ne bwe gaba amaka 5 or 5 homes, ojja kuba olina ssente mu nsawo ezitayogerekeka you will have money in your pockets. ate nga ne bizinensi kaadi ogirekawo. And also you will have leave the business card there. Abagagga abamu tebakyayagala kwoza mmotoka nga bazooleza mu washing bay. Some of the rich men, they don't want to take their cars in the washing bays anymore. Waliyo ebizibu ebiriyo bye saagala kwogerako kaakati. There are problems which are there I don't want to say Bantu here. bamu abagagga banyumirwa nnyo emmotoka yeeyolezebwe awo mu luggya Some rich men want their cars to be washed in their yards kubanga baakoowa ebisumuluzo byabwe okubyozaamu kopi. because they are tired of their duplicating their keys. Ate olunaku olwo n'apaakinga wali n'asanga nga briefcase baagitutte kumbe gye yayoleza emmotoka n'abalekera ekisumuzo olunaku lulamba baakinyiga ku sabbuuni ne bakikolamu kopi eyaabwe n'emmotoka ne bagimuddiza n'ekisumuluzo kye ne balinda lwali paakinga ewalala bamulage Kampala. Parks the car somewhere, getting back, and the briefcase is not there. Yet the car is not broken. Yet where you washed the car in the bay, they duplicated the key. Now we were parking there. They came and they took Kati something. gwe ekyo bw'omala okimanya After knowing so, mmotoka zirumbe mu compound we zibeera. go in the compounds where the how we Mukama nze kwoza mmotoka yo wano. says, sir, I've come to wash the car here. Ani awulira ngambeko nti amen. Someone say amen. Sa mu nkola by'omanyi. Put in practice what you know. Mukama bampeera omukisa. God bless you. Sa mu nkola by'okkiriza. Practice what you Buli believe. ky'okkiriza tandika okikola. Whatever you believe, start doing. Tonyumya bunyumya ndikikola nja kikola ndikikola nze gomulaba nze nze gomulaba nze ndikola gomulaba nze kikole. Don't just say, I'll do it, I'll do it, I'll do it. Get up on your feet. Imirya teeke mukama waggulu Raise your hands. gamba nti ayi mukama Say, Lord,
ntegedde kibadde kinkuba I've understood what was putting down. butassa mu nkola bye nzikiriza Not practicing what I believe. butakola paati yange Not playing my part. ntegedde olwaleero I've understood today. tinyina okukola paati I yange have to play my part. era mu linnya erya In yesu the name of Jesus. mu linnya lya In the yesu name of Jesus. mu linnya erya In the yesu name of Jesus. okuva leero From today, mmalirira I determine okukola paati to yange play my part. ŋŋenda gikolanga I'll do it. era ŋŋenda gikolera ddala I'll do it well. era ayi mukama Lord, naawe kola paati yo play your part mu bulamu bwange in my life. mu linnya erya yesu In Jesus' name, amiina amen. kuba engalo nga zinoga Clap for Jesus. kwata mu nsawo yo gyeyo ekiweebwayo kye twagala kuwaayo Get in your purse and get an offering. kwata mu nsawo yo gyeyo ekiweebwayo kyo Get in your purse and get an offering. ddayo n'ekimu kyekyekumi okiteeke mu baasaayo Even eyo the tithe in the envelope. era bw'omala ogyeyo bw'omala okuteekamu ekimu kyekyekumi teekamu n'ekiweebwayo kyo mu baasaayo eyo After the tithe, put your offering there. ate ekyo nga kiwedde Have that. tolagajjala Don't just ignore. okusiga ensigo yo mu booda to booda Don't ignore sowing your seed in border to border signal enhancement project. aweekweseewo omukisa ogutayogerekeka There is a hidden blessing there. mukama agulumizibwe Praise the Lord. naawe ayakola obweyamu ku nsonga eyo liwadde mbobuleeta kati n'obuteeka wano Even you played on the same, you can bring it. Don't forget teweerabira okusiga ensigo yo mu ttaka lino lituli mu kugula to sow a seed in the land we are buying. imirira tuweeyo sente nali nettaka tuligule tulibaleyo Stand up, we give money, and also we buy bwe this tumala land. odigula tulyoke tusaba okulula ekyaki After buying it, then we shall nabo build. bagyewuunya ensi eri okegamba nti ekifo ekyabanga eky'abamalaaya And the kati world- kyafuuka kirokole mu linnya erya yesu And the world will say the prostitute which was for prostitutes, now it's born again. teeka mu bbanga ebbaasayo tusabire ekiweebwayo Raise your envelope and we pray. naawe ali ku ttivi bw'otyo Even you on TV, do the naawe ali same. ku ttivi kwata ebbaasayo Even you on TV, hold your envelope. yayo mobayiro maneyo Get your mobile phone kwata ekalaamu omusumba alex agenda kusomera mobayiro mane namba and a pen to read you the numbers. katusabe Let's pray. katonda gwayinza byonna Heavenly Father, tukwebaza gwabeera omulamu emirembe we gyonna thank you who lives oli forever. katonda omulungi You are a good oli one. katonda atenkanika Who is not oli imaginable. katonda atajjulukuka Who never oli fails. katonda maanyi gaffe Our oli strength. katonda buyinza bwaffe God our oli katonda authority. ekitiibwa kyaffe God our glory. tujja mu maaso go We come before you. nga tuleeta ebiweebwayo byaffe With our offerings. tuleeta ebyaffe eby'ekkumi tuleeta mukama okuwaayo kwaffe With our giving. tuleeta ensimbi zetuwaayo lwa boda to boda And the money for border waliwo to border. zetuwaayo olw'ettaka There's one we give kkiriza for buli land. azireese That's the way of the mukole Spirit. bulungi katonda Do them well. ekisa kyo leka kimwetoolole Grace comes omukono around. gwo gumwetoolole The might hand. amafuta go gamwetoolole The anointing surround amaanyi them. go gamwetoolole The power surround era And mu linnya lya yesu omunazaalesi name of Jesus ekisa of kya Nazareth. katonda Grace of God. leka kibutikire abantu Cover bano your mu people. linnya erya yesu Jesus' name. amiina Amen. ani awulira ngambeko nti amiina Someone say amen. siwulidde ngambako nti amiina Say amen. haleluya Hallelujah.